ngava mu family engaga avumana abantu nti bava mu family enjavu bwabava mu family engaga lwaki yali asabiriza Juliet okujjanjaba kitaawe yali akola kinga akyali muvubuka muto kitaawe talina insurance health insurance omusajja omukulu taata wasidi alina amakudde yenna alina amakudde alina amatama gayise lwaki talina health insurance omusajja alina buli kirwadde alina sukali pressure bigalanga nkumunye makudde lwaki talina health insurance Lwaki Senga asidi sente zonna ezamutwalanga ku holiday zawedde yabimusasuliranga ng'atagga ye lwaki alaza akasajja kali akasinga akayindi mbu abadde ku live abantu bakakubye screenshot mbu Seba asidi n'agamba mbu omuyindi uno omuyindi wange nazaalamu mbu Nakku yagenda yaleta omusajja alinga embizi asidi aide yayuleto y'omuyindi wo tupostinga omuyindi omusajja w'omuyindi nange mpostinga omusajja ngo Omufalansa tulaba abantu gwe bagenda olondako omusajja yes amuleta omusinga omuyindi mulete nange ndeete Omufalansa wange gwogambye alinga embizi tubateekewo abantu balondeko Shia nga Omufalansa omugeraageranya ku muyindi tunyumya mu ngopira tegunnatandika Richie wama ku musajja omuyindi kayindi kambadde bino omanyi zino t-shirt ez'abaana abasalamala bano abasajja batunda ebigato bya plastic bino biniigina kambadde niigina katudde wali kasowodde ku beach public zino beach abantu bakakubye screenshot kankuweereze enesimu gye nkozesa mbadde ngenda kuweereza akayindi okateekeyo omuyindi yennyini kamukuweereze mpereza kwa manera bila ko tulage ku bantu tukolera abantu batusimye Nakku kali katwesi bako mbuya faba big fili nze Nakku na Richie yefaba nene wana ku social media mukwano twakubuka Bangladesh omampeteze ekifaananyi mulabe kuna mbu Nakku kali kaga kuzaala mwana mweru ng'abange Richie wazala bana balungi nange njagala yo mwana nga naye mweru yebu Muzanti Jojo Keteira abina neeragirako nange kanzala omwana omuzungu wano oli omukazi Jalia temujjukira Jalia we baamubuuza ku TV Jalia omusajja wuuyo muyindi Nakku muzibu zolo jonki talina wabeera homeless bali ku public gundi public beach omusajja wuuyo musinga zezi nensobize kali mu kukola washitegetse wabula Nakku kati tukali mu ndana omusajja muyindi ebyo byasoba byakutula ku public beach zino public ezo ezabalalu negwe kansoka enkubuze Nakku gwe omuntu aba abadde ekyokufaanana bw'ati njagala okulaga kati olaba luno Nakku twali tugenze awo tulaba kuno okugulu amagulu gaali gabadde ki ati zinashirabangako omuntu alina amagulu nga genkanakana n'ebisambi wano twali tugenze out okalaba wano bagatereyo green screen Nakku okalaba wano nakasangira nga kalwadde nenkajjanjaba kali mu kibada anti omanye engeri byajjamu ebibada bimuyisa bubi kali kakajjamu olubuto wano kifaananyi kino tokijjukira ko kaba kaloza erabidde yali ajjemu olubuto kali nakasanga kajjemu olubuto nga kalwadde nenkakofatinga okalaba kakano dama amagumba mu kifuba okalaba kali ndoza kakyusiza eddagala bangambako Richie nti awe yakyusiza eddagala yakyusa eddagala n'ava ku ddagala ly'empeke ne bamuzza ku mpiso mbu lyamuyisa bubi mbu yalwala n'akomayo akazi kano nkamanyi kaagala ebyakabi akakazi kano nkamanyi kaagala nkugambye akakasajja kakakabangaali k'omuleesi ozaala otya ekyana ekisingasinga oyo omukazi nga weyeeraga n'osigala ng'osula mu biyumba bya gavumenti ebikadde bivundu n'ozaalira omuzungu n'osula mu biyumba ebivundu n'ozaalira omuzungu n'osigala ng'osabiriza
Nakku amakulu gako bino biba biki bino babiyita batya bino ebiri ku bisambi. Obwo obugodogodo buva mu kulya nnyama mbisi omukumusaayi engeri nyoza gye baakulira eyo Kateete nga balunda ente nga babawa amata galimu ebiwuka ennyama embisi. Bino ebigodogodo. Ebigodogodo ebyo maama nnyabo kati biwunya kati ebyo biwunya. Laba omukazi amanyira abantu. Nakku. Talina nawe gwasobola kumanyira yakwata bakadda. Laba omukazi amanyira abantu. Kigezzeemu Richie gezzagezaamu kawutula. Ngesikankugerezzeemu. Laba omukazi amanyira abantu. Obeyo naye yo waggulu amagulu tegaatulika eno nga ku mugundi mu mbalakaso. Waliwo ngambye nsobola oteeka green screen mpozi babikola batya? Genda onyigaawo ku kifaananyi mu screen yo yennyini. Awo n'onyiga kandabe. Waliwo akagamba akale ne board osobola okuteekako board n'otateekamu green screen. Board waliwo akagamba board. Waliwo abadayagala. Ate Nakku nange bino tugenda tandika obikola nga naffe tuteekayo green screen. Tumuteeke mu green screen. Tumuteekeyo. Era ngenda kugiyiga. Waliwo nyigaawo nga olaba okutereza obubox nga obogendo tereza obubox. Kati waliwo board. Kanso kengezeko kukyewuiriza ekifaananyi kino. Kigende mwene essimu eno eri ku live. Yes. Yeah. Weerezemu airdrop. Naffe tugenda tandika okuteekayo green screen. Tutandika okukola green screen. Tuteekeyo akasajja kakabanga ali ako keri atudde nako ku public. Omusungu atuula atya ku public beach bwetu. I know. Kasajja kabanga ali homeless, ozadde ekyana ekisinga muli mu nyumba ya gavumenti musabiriza temuyina we mubeera oyo naye mwana wa muzungu oyo. Nakku nabe ekigere. Ekigere wakireba? Wakireba munonga. Reba ekigere ng'oguni wali kuvuma abakazi. Reba ekigere. Ngo nawe naateeka abakazi ahansi. Twamucenga. Wamureba Nakku. Nguni bamweta Senga acid. Talina kyatugamba oyo talina kyatugamba. Terezaamu awo tojjaawo. Bera nga agira kigire focus. Awo. Mukube screenshot mwembwa mmwe. Mukube screen. Uno mbu yavuma yawayiriza abakalu batajja. Yawayiriza abakazi mbu yatunda gundi bolic acid. Bolic acid nkula kitasoka nakozagana agagulu kaganene. Agamulinga ag'enjovento. Enjovento wali ogirabyeko ng'etambula. Njimanyi enjovento, njimanyi Richie. Dukira nze njagala nnyo ebisolo. Talina kyagamba nsi. Uno mbu yamanyira abakazi yawayiriza abantu. Mutugire tuteeke mu screen nammwe. Abateekayo batya green screen. Teekayo green screen mukube screenshot buli omuntu asidi gwaddamu vuma yavuma ano fibimbu munene. Yavuma fibimbu munene. Kati ye ayina ennyama eri extra meat ey'embogo mu bisambi. Asidi oyina ennyama y'embogo mu bisambi. What are you talking about? Gwe wano yagenda n'abuukira Louis Light nga mukazi wattu talina kyamukoze. Naye manye kyasinga okunuma Nakku mpaka ne kati nina obusungu. Yakwata ssente z'omwana omulwadde neyeekangabiriza n'ayita bajjuni abawe ssente. Neyeekangabiriza seba abantu era ne basigala nga bamwe n'avuma omwana omulwadde n'avuma famire y'omwana omulwadde n'asigala nga yeekangabiriza kuno ku internet naye leero lwe lusembayo. Leero lwe lusembayo mukwano ffe tuli majje. Twakuyamba wano wakaaba nga Juliet nga tukulwanira entalo ng'agenda n'afera abantu. Jukira we yafera Debula Naka n'afera Richie Fulo n'abafera tiketi ezo bitiketi eby'ebicupuli asidi tokola. Lwaki kyagala kukola omuntu obeera otya ku Bulaaya ng'ofera bufezi. Nina n'obukakafu nga ngamba mama olaba Richie kati olaba Debula Naka n'obukakafu mbulina. Kati olaba Debula Naka bawangole mu Nigeria yamugulidde tiketi z'ekikuuli. Tiketi z'ekikuuli nzimanyi kuba nange nazigulanga e South Africa.
kati gwe notomeza mukazi munno omukazi notomeza mukazi munno mukazi wattu teyasoma ebyo bitiketi byabayaye ngaffe kitiketi bakigulira oli wali eri ku line ya gundi ya boarding oli wali eri olindi omukazi omutomeza n'obwo obukakafu mbwina tujja no tuukayo mu inbox omukazi ebyo bitiketi byabafera aba Nigeria acid ogamba kyensi abasajja bonna be wazaalamu tekuli ayina mulimu abasajja wabula acid yoyina omusiraani kati oli omusajja gwe yagenda naye China dukira batundanga bamalaya era ne kati taata wa Amira atunda bamalaya kati India kati abatundira India imagine ulire emirimu gy'abataata b'abaana be taata w'omwana asooka atunda nkuuliza tiketi tiketi ebyenkulu taata wa Amira atunda bamalaya e India Kasenga sikajanga kabana abato passport ne kabajjako ne katandika okubatunze mmana ku lubode kakazigoli kakazi kabi Richie kankuwereze taata wa Amira omuteekeyo atunda bamalaya e India wuuli kamukuwereze nabakoledde leero bannange mumpenekoberabo nza mumpenekoberabo nenakulamu mwakoberabo bobo sanyuse nnyo olinza n'okunterayo ekyokunywa enamba yange ya mobile money yeeyo n'abagaga baffe bagenda kukomawo kati abagaga bagenda kudda ku mutto abagaga bagenda kukomawo bagamba banange likiweesonyiwa kakazaako tudde mutukubeererewo taata wa Amira wuuyo atunda bamalaya e India wulira emirimu gy'abataata abaana ba acid togenda kuddamu wano kumanyira muntu ogenda kuddamu kumanyira wano nga wuuyo taata wa Amira omulimu gwe his profession is selling people's pussies in India yeyo taata wa Amira alinga ekikere ekifudde yoyo niba ndanga omukazi onamagidde abantu this is the man mbutaagala bantu banene yavuma Fibi mbutaagala bantu banene kyokala taata wa Amira alinga embogo alinga omulambo gw'embogo gwe ono yagamba mbutaagala bantu banene konkamukamu mbutaagala bantu banene nkugambye mbutaga yavuma Fibi mbwe nobody wants to with fat people taata Amira alinga omulambo gw'embogo ono yetaata Amira yo mutereze bulungi antu bamula awo yono omusajja yamwebakangako yoyo ndabaka basco kitumbudde olubuto kiringa ekirina enfaana mu lubuto kirebe kishinjira kiringa ekyamize ennyana mbu yavuma abantu mbu yagamba omuwala mutaagala abantu banene mbu nobody wants to star around fat people dabo omusajja yamwebakangako alinga eyamize ennyana alinga eyalidde emmere y'olumbe n'agimala ku lumbe akakazi kaakaabanga omanyi waliwo kati waliwo nakali coding nga kali mu kukaabira gundi zawedde basataba abaana bonna bandekera abaana nina abaana bonna basadduka jukira emmana ya kasala omanyi kye bayita omuntu emmana ya sala kali bana emmana ya sala oli abasajja banane bakwebakako ne bakuyiwamu amazzi n'otafunamu yadde asidi olina omusiraani emmana ya kusala senga acid munawe mbujje kuno mbobulirira abakazi g'obulirira abakazi katakijukira ne wano we yagendera ettaki Istanbul ojjukira wagenda ettaki n'ovaayo gwe kati acid naye yaliyo by that time yaliyo nga yeekweka nga tagala mulabe yati bebaleetanga bamalaya nababajjako passport senga acid mumanyi ne zayina wamma ne kizayina kati gwawo tegotandisa okugattagatta dots oba acid ye yansetingira kino ekikazi ekyali kyagala okunzibako passport yange yabeeranga ettaki senga acid akisalayi acid alabika okuba ye yansetinga ekyo ekikazi kyovulaba bwe nali nnyumya yali nga tagambako mbu yabeerako ettake
Ninga yabirira ddala ettaki nnyo era nga baleeta abamalaya ne babajjako passport. Omwana ne bamugamba bayina ebikolimu. Yes, so omuntu si mulungi era bwe wali onyumya emboozi eyo neyeekweka tenga talinga atabirimu. Yes, nenga yabeeranga n'ekiti kigayi kye bayita kibigi. Kira kyali kibaache nga nakyo kikola omulimu kibigi okijjukira. Nkijjukira. Yes, essenyuti baana Senga sidifetu essenyuti. Nzera kwa kale simanyi Istanbul sigimanyi nnyo. Nekati beba basibya ababangako abaana passport. Yabajjanga ko passport era mbalina bulijjo lwakuba nalina gana buganyi kubawa mukutu era ngenda baleetanga naye. Yabajjanga ko era tebamwagalira ddala lwakubajjukira. Richie baleeta abaana baleete boogere buli omwayogera amazima. Nza omukazi yagala kunziba basi dibe babanga wamabye byebisirani kyovolaba ne ku Canada omulimu gwamubula asabiriza busabiriza abaana enjala zibabuse mbigere abaana bali emmere yembwa. Abaana babbi nze buli wenagenda nge Toronto nga apangise emmotoka ngamba Richie gikwate video njagala kulumya liita. Yes. Nange kangamba nga kimotoka sebo kagama mbo banange muwome ine asidi oli mubbi ate oli mufere twakubuka asidi fe twakubuka kangamba kampereze bifaananyi ekimotoka kya Lexus ekikadde nga kiri bamazo kisika ne Queen mutu ono headaches nakagulira ekimotoka ekikadde ekifuuwa omuka kiringa ekinywa diesel. Kati ne kakwate ebifaananyi nga biri mu Snapchat. Omanyi Snapchat wadde ogumotoka gukadde. Snapchat engeri gyegunyiriza nolowooza nti gupya. Ne kaŋŋamba Nakku teekayo posting ogambe muno abakazi mwebale kuwoma tata musingasinga yangulidde emmotoka oli homeless ng'akugulira emmotoka lwaki akupangisisa w'obeera. Wano wasabirizanga zaawedde nga omwesibako oyagala obeere ne mukwano gw'omugagga ne tugamba zaawedde akubeererengawo okumanya kakazi gw'olina omutima omubi. Mama wa Isaac bwe yamala okufa ne kagamba zaawedde agende mu maaso ne pate ne kaga kola pate omukazi yali tayagala gisazaamu pate kamulabise bubi mu bantu. Ebyo I know kati ojjukira wano Isaac bwe twamuleeta wano ngasirani ne kajja ne kateeka wembera. Richie okimanya abantu baali abagagga bo baali basondera Isaac bambi ticket. Ne kateeka wembera era oyo Isaac tajja kudda mu America talina mpapula. Omusajja bali mu kumusondera ne kateeka wembera bambi yayi abantu ne balekerawo okusonda nawulira nno obubinze nakukolo kwa it was not necessary bambi omusajja watu yali anoonya ticket muzawa mu America ne kajja ne kalemeza nga buli mukwano gwaffe naye nakamuvuma. Ojjukira ono omuyaye yajja n'atuwa ssente eyaŋŋamba njagala kuwa ku Nakku ssente. Derek okimanyi Derek yajja nga agambye mbwagala kumpa ku ssente ne kadduka emisindo baani yakayita ne kadduka ne keetimba waggulu mubadde muntu ntwalako ssente n'akazi kayina omusiraani. Kamba noonyeze ne taata Amiri omubbi we Tanzania oyo nno taata wa Taira ye yabbira Tanzania. Acid abasajja bo bonna tubalinako history. Omu mubbi wa Tanzania Yahoo boy, omulala atunda bamalaya India, omulala homeless Canada muyindi. Kwenda kutulina kyo tugamba Nakku wali malaya ate gwe wali kigolede wali malaya emana bwatuuka ng'ekadde tebakyakugula n'olandiko okutunda bakazi banno. Yekana obwamala Richie okimanyi oyo omukazi mu mirimu gye yakola obwamala atabwogerako. Ate nga gwe mulimu gwe yasooka okukola. Tukusobola Senga asidi ffe tukusobola kino kiroto kya ntiisa. Tukukuba left right center naye tagenda kusukka tetugenda muleka kati kussa tetugenda muleka kussa tetugenda kuleka kussa. Ate nze Nakku kati tukuwaddeko ekimala tukuwadde betu ekimala kati we are here back to claim our stars. Yes. Tugenda kukukuba n'ekyo kikazi negwe ekyo kikazi omutwe gwafutuka mutya mu mana ya mama wache ekyo kikazi ky'obutwe ogunene. Ne mama wache ayina omutwe omunene tata wache ayina omutwe omunene bamuyita Bontwe bwamuzeeyi Bontwe.
Makindi tugenda kuvuma n'ekyo kikazi kyo tugenda kivuma kituuke kikukyaawe kikugobe kigambe nze nkoyo okuvumisa Nakku tukateekeko embeera ne Kyedex kyekyawe kigambe maama newankubadde Kyedex kidduke tukateekeko embeera ekikazi kigambe nze nkoyo okuvumya nze tuvumenga Kyedex buli lunaku kimukubidde Kyedex ne kimugamba tovuma Richie tumuvuma muleke kati nno tugenda kuvuma Edex tugenda kuvumanga buli lunaku ate Nakku tujja bawanga yakanyomero nga buli we tutamiira yes buli tunabanga tutamidde ku Lwonkaaga nkubiro ngamba Richie oliwa buli Saturday tubakolerenga yakanyomero nga tubateekako embe ekyo Kyedex mwabagala ekyo Kyedex bakizala wali emakindi ewa muzeyi Bontwe omutwe gwa taata waakyo Nakku nanyiize nnyo ninatandika n'okukyazanga ku Kimulavu nze Kimulavu talina kye yali ankoze neriyita nga munyumya mbunyumya ngenda kuyitanga kuluyita tunyumyenga muko nejjoteteira ojjukira Nakku nti last year akakazi wakagamba kati Richie aba akoze eki okusisinkana Rita ne Jojo I made peace omuntu si alina okunkontrolinga si kyagala muntu kunkontrolinga Richie nagenda wano bwe twalinga screenshots zitandise okufuluma nga ziva ew'omugagga neneraliikira ne ŋŋamba jjukira nange nkola kinsabiriza ew'omugagga neneraliikira ne ŋŋamba kanneesooka ewa Junior nange ningamba abantu bannange nange ndi mukubi wa luseke ensabiriza before screenshot nga tezinnajja nga ninya akatuuti ewa Junior olwalinnya ewa Junior ne kankubira amasimu Nakku okola ki ku live waba Junior vayo ye Junior yavuma nagabagala kutata mama wange vayo sebo kabakagala kakukontrolling nze nali ngenza kwewozaako nange nga screenshot wezijja nga nsabiriza munange mbere nga ndi ku safe side teboneka ngamba toyina kugenda wa Junior oyo Junior agamba ajja kutama mange era kati nawe oyagala fuuka Richie anti kati wenalabidde nti abantu bali fake kajja ne kanyamba Junior yagambye nange mama we ngenda kumutta kati nze bwe mama laba nga boogera ne Junior ndabira ddala abantu abali fake very fake kati kali kagala katukyayisa abantu bonna tusigalawo amuddale bwe yabeeranga ewaddonizera yakavuma konna n'akavumaavuma n'akayisa bubi kati babeeraawo n'olaba abantu nga bali fake very fake nga tekuli ayagala munne bonna bali awo bayuza babeera okubambika amuddale mbanti yakayamba nga mama bwe womya gobye njukira kaaliwo omulisi bami nga tekena nasula amuddale tulina mubeererawo amudalo already yali agambye mbwa ayagala ku deporting sabana Uganda nakola ne list very bad people ojukira bwe yakola list bwagenda kubaloka mu IC olokuba yafunya akatabo mbwa ayagala mbwa deporting abantu ne banyiga ne bamulopa ku polisi ne polisi ne munywa bamuta Hamuddale nga asula wansi wa bridge lwaki acid teyasuza Hamuddale wano Senga acid yali nyanga n'agenda Boston nga zawedde amugulidde ticket ezo ticket nazo nzirina ngenda bizuukuza nga talina sente n'ayagala n'abaana be aba mixing n'abazawedde mbwana Nigeria kirya nnyo Nigeria Juliet Zawedde agamba Nigeria tokireeta kijayigiriza abaana bange empisimbi kati ne batwala kanaako ekino agamba Richie omanjagala abaana bange nabo bazanye n'abagu omwana kiba kirungi nnyo n'abeera n'abaana abagagga abaana bazawedde bagagga omwana bwe alina okumumixinga bambi zawedde n'akola ki naye kati abaana abasula mu council flat oba mixing otya n'abaana abasula mu mansion oli gayi gwe bayita John ebiseera bye yali azina zawedde mumuyita Gipiri erinnya Gipiri n'avudde emmotoka n'agenda n'akima omwana wa Senga City ku airport kale wulira kazite kasiima ne kamuddako Gipiri ne kamuvuma nsi anti kali kalimirira Gipiri anti wulira Richie kali kalimirira Gipiri aveeyo nga kalowooza Juliet Zawedde musiya zimbu kagenda mukomba ebijanjaalo
Era relationship ya Jipiri ne Juliet zawedde acid yagisanyawo nga acid yaloza mbu asobola okukomba Juliet ebijanjalo. Zawedde yangambo n'omukazi siswa kumukiriza kusula mu nyumba yange. Era kamuwe sente za hotel n'alabirira banange Zawedde yalabirira akaana ako. Zawedde yatakagala. Zawedde yangamba sakira okwesembereza mukazi oyo. I don't think she's a good friend. Nenga nze siraba kumbe nalina omuzigo gwaki omuzigo gwalinga wa. Kirako omuzigo gwe gateekamu eddagala. Okuva lwe nasula omuzigo ogwo omanyi najja wano DC yanengamba ne lwaki sisulagana amacupa mangi nsule n'ebintu ebikadde. Kino kula mu firiji mubaddemu omuzigo gumazeemu emyaka 4. Okuva nasula omuzigo ogwo nentandika okubanga ebintu byetegerera oba kali kateekamu ki. Bana wakakazi kalogo nno n'obulogo. Richie obadde okimanyi nze kaŋŋamba mbu kampadde omusawo mbu omusawo bamuyita musawo Aisha ewe Masaka ne kampe nnamba ne kaŋŋagenda koyo omusawo ne nali neebase bajjajja bange ne bandoosa ne baŋŋamba mbu baali bagenda kutuuka eyo banjoola ebigere bansaleko enjala bansaleko ebigere bansaleko amatwe ekiro saagenda ne kaŋŋamba wagenze koyo omusawo ne kagamba njagenda nga kaagala ssebo okunfuula nga Debula Nakayi kamukola ekigali. Omanyi ssebo bwe kaŋŋamba ojjukira zina kwetwayomberanga n'ekibedi. Kagamba olaba kati Richie kye tulina okukola kati Zawedde katumugambe kibedi tumufunire bakifeesi bebe oba bamutta bamutte atuvumye nnyo nenkagamba naawe ekyo tekisoboka si kintu kituufu. Abantu tugenda tumuvuma musajja muleke naffe tumanyi Richie we kaakugamba n'ogaana okufunira bakifeesi abasajja bamutte wala yinze bino mbyogera nga nina n'omuntu kifeesi owe Uganda asidi gwe yakubira nga bagenda kutta kibedi baali bamutta bajja kuwa obutwa naye kati omuntu asobola okumpa obutwa mumumanyi ye gundi ye Senga acid. Yes. Oddamu otanokwatagana n'ekibedi ku bintu bye yakuvuma ne kagamba we have different hearts nze ensonyiwa and I leave things. Sigino kuncontrollinga. Kagamba olaba okyaliita kagwa kati ate penge ye asiiba naye ng'amulaba. Kagamba kwegula n'okucontrollinga abantu. Kali fake oba abantu tebalaba. Yagamba muno igwe yakusula mu dustbin kubanga wa meeting aliita kagwa. Penge buli lunaku asiiba ne liita kagwa nga beekwatirira nga beekuba ne kiisi nga 2 weeks ago nze gwe yablockinga 2 weeks ago penge yangu nga kuliko Senga acid n'engano gikwata ate naye akamala okwogera ne penge n'angamba mbu Senga acid ayagala ojje ku live kati mba nakwogera bwe nti ne penge nenda okulaba essimu ekuba kuliko Senga acid ayagala nze njogere naawe kinange nakuta. We had friendship nebigana tebyakola kati nakuta. Yeah. You are not my friend, you are just pretending. Ngononya ko masanyalaze nze nagakuwa. Tali kanonya kubba stayo. Msanyaze gwe nagakuwa teri yali akumanyi. Akakazi kano ngato aka invite nga golede nakuwa lina page yonga wekolera milioni identity. Nange nalina page nga nekolera milioni identity ngambera ko n'abantu bange nga kajja ne kewanika. Blocking ono. Ono blocking ngebe kabi kasobola kujja kumanyira abantu ku page zaffe. Yes. Twasamira nnyini. Nga nze mbera nawe nga twekolera story nga kakukubira. Omanyi story gundi videos afa abantu bazaagala nga nnyo nga nkwita ne tunyumye ebibozi nga tetulina bwe tuvunye. Ne kakubira. Nakuvaaye Richie jamene wange. Richie omupiira gutandise katusoke tulaye ku mupiira. Nanga next week tukomawo nze nkom akawulenge nino kaziika ate waliwo olupya olwakafuluma kawulenge akirira magombe. Nakku teekako omupiira tosoka vaako omupiira osobola ogulaba nga tunyumyamu kati ona ngenda teekako. Teekako omupiira tunyumye. Nakku omukazi yali ayagala kubba stayo Richie. Nakku, now I feel so good. Omanya akakazi kanvumye out of the blue nga si kaliko. Nga kalowooza mbu nja kasiriikira kati kajja Richie oli musinzi siri musiyazi. Ye buli gwayomba naye musiyazi. Nga atandika muwayiriza oli musiyazi okola ki mukwano nzi siri musiyazi.
buli gwayomba naye musiyazi yagambye JB Info Trust musiyazi buli gwayomba naye musiyazi Juliet zawedde musiyazi ani musiyazi igoli musiyazi inzeni musiyazi ye buli gwayomba naye musiyazi mama amala kuyomba nawe nali okagamba oli musiyazi ebintu bya blackmail tebikola Nakku kati kade kagala ku blackmailing ono omukazi gwe bayita Olivia nkataliso okumusomoza mbu akawe sente nagana ye lwaki tekakula ojukira kaza kwe katugamba Richie twafunye omugagga omupya bamuyita Jackie otumubbe wakabata ojukira nkabitugamba kaloza fete tulina ne kagamba kati nze ngenda kusooka muvume ngenda kumuvuma tumubbe ye wakabata Jackie oba yalaga wa mukazi watu ne kavuma Jackie otaina kyakakoze mbukagala kamuvume mbu Jackie akawe sente kavuma Jalia Waluda nga taina kyakakoze naye nagano kawa sente Jalia Waluda namugamba toka wa sente wamma kakuvumidde ki Jalia Waluda yali akakoze kanikata asimye busimi nakuwa sente nga tomuvumi lwaki abavuma abantu ate yetippa kubagagga nze nyansobera yetippa ku bantu abagagga sikirasi ye asula mu council flat abantu bawalampe bulaya bakola bayina emirimu gyabwe Olivia Venture mukazi akola Jalia Waluda yekolera oyo acid ne bwalikola atata Jalia Waluda Jalia Waluda ne boli kati no kata niko kumukopereza munakone kagala mukakolera ivungezize Jalia Waluda tojja kumutuka mukwana era babuza Jalia Waluda ku TV ya Uganda muntu kigosimba obutayagala ku social media nakama Senga city Nejojo bamubuuza muntu kigosinga obutayagala Jojo nagamba acid atipoka bakaloza buli omwaka tya kankubira simu nekangamba Richie Jojo ketaira wa mulebi nekagamba amazima tebakwagala abantu just bakutya people don't love you nakagamba tebakwagala akati lwaki aba abantu ababiri bwe bababuza abantu bebasinga obutayagala lwaki tebayogera penge oba gwe Nakku obanza tebakwagala ate ko kimanyi lwaki abantu batukyawalwa kuba ntukolagana n'akakazi n'abantu bagenda kukomawo abantu baffe zawedde yangamba sigenda kujja ku summer festival nga omukazi oyo wali ojjukirira abantu bamugamba Senga sijavuddewo n'ali okajja nakiraba Richie by the way ekintu ekyo mu abantu mwenna abaali ku summer festival baali abalabira online acid we yali ku summer ku meet and greet yes Juliet yagaana okujja batebye Spain etebye sinja teka kuwamba nalibu n'omupiira nati ate nsaagala kuleekaanira baana bange eri mu ddiiro nga ndi ku live tunyumiramu mpolampola mbadde manyi